Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza obbanga otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange yonna najjo sinza obbanga otuuliza. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force atutte ekiseera n'awubayo ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter n'apostingayo saako n'okulabula abo bani oba babadde alabula sibategedde bulungi. Naye gwe ojja kweyawulirawo olowooza baani babadde alabula gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Agamba with the Ugandan patriots represented by the National Front, that includes NRM, PLU and others, have decided to put an end to cowardice. We have decided to put an end to fear. We will fight gallantly and as men against those who threaten the independence and the honor of Uganda. Advance Ugandans for the love of the fatherland, without fear of anyone or anything. Long live Jesus Christ, King of Kings. Bibadde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti nno ffe nga bannayuganda era ffe abapresentinga Uganda nga bo bannamagye nga era eggwanga eriri ku front line muno nga mwogase ekibiina kya National Resistance Movement ekya PLU n'ebirala bo basazeewo okuteeka wansi obutiitiizi bwabwe era bo basazeewo obutaddamu kutya kintu na kimu kyonna mu nsi yaabwe. Agembo bajja kulwana nga bo nga beegala nti nze eri abasajja abo bagezaako okuba nga batiisatiisa ameefuga gaabwe saako n'ekitiibwa kya Uganda saako n'okweyongera bannayuganda omukwano ku nsi yaabwe. Ekyo bajja kikola nga tebatidde muntu n'omu. General Muhoozi Kainerugaba waavuddeyo n'agamba tetumanyi baani baagamba, oba agamba ba opposition leaders, oba agamba ebibiina ebiri ku opposition, oba agamba mawanga g'e Bulaaya. Waliwo eggwanga erigezaako okuba nga lilumbagana Uganda nga balikangakanga Uganda. Tetumanyi General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kyabadde ategeeza. Naye gwe obanga okitegedde osobola okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga okusinziira ku Chief of Defence Force kyabadde agezaako okuba nga atangaaza. Oli ku Yugi Update TV kosinza obbanga otuuliriza. Bw'atannatwegatta kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobola okuba nga otwegattako mukwano gwange ali yampuliriza. Bibyo ebigambo ebibadde ebya General Muhoozi Kainerugaba mu lufuutifuuti ng'agezaako okutangaaza bannayuganda ku ki ekigenda mu maaso n'abo abagenda mu maaso n'okutiisa ensi Uganda. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu
ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.